Bannakyukakyuka abamu banyiivu ku lwa National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, unless ng'ongamba si yagikulembera okuvaayo ne balonda leader of opposition ne shadow cabinet. Bano bagamba mu ndowooza yaabwe mbu okulonda leader of opposition balegitimizinze obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni. Bassebo ne bannyabo, sitera nnyo kukweka mazima. Nze omuntu wabanga alina kyakoze ekirungi, I always come out ne muwa ebimuli bye. Waliwo omukulu omu atera okutuwa video za deep politics. For the first time in history, Kisekka Umaru to me ankoledde video ya deep politics entuufu. Kisekka Umaru avudde n'ayogera ku nsonga lwaki, because y'omu ku bantu bemmanyi always aba opposinga ebintu NUP byekola. Olunaku olwaleero akoze video a few minutes ago ku mukutu gwe nga annyonnyola bannayuganda ensonga lwaki National Unity Platform ebadde inotwala leader of opposition ne shadow cabinet. Kati eno gye bayita real deep politics. Tambuza video. Umaru Kisekka. National Unity Platform yalonze leader of opposition. National Unity Platform neronda bashadow minister. Sibwe kiri? Abaana bagambye nti NUP yatunze struggle. Ne bannaye struggle eno. Ako Museveni yakabalira dderi mabega. Njagala mutegere reaction yammwe Museveni agiriko nnyo. Gojja kujja okole video ngoloozo lwanyisa Museveni kumbe gwogattako. Njagala nkubuuze ekibuuzo. Ani asinga okwagala NUP ezikire erekerawo okkola? Ani asinga ojjagala? Kubanga Museveni bwe yali abala olutalo yamanya nti alina okuzikiza ekibiina, akizikizza atya. Alina okuzikiza abantu, abazikizza atya. Owulira? Abantu alina ozikiza people power, agizikizza atya. Kaakati ebintu ebyo bisatu bino. Njagala mutegere nti Museveni byonna tabyagala. Ekyo nkibabuulira. Nti okubeerawo ku NUP aba akimanyi nti eva kujja wajja mmeruka y'abalala bajja omusumbuwa. Kati aba ayagala mubiviireko ddala. Kaakati gwakuba emmundu awoza NUP musimanyi yalonze ba shadow minister yalegitimizinze gavumenti ya Museveni. Njagala mutegere kino. NUP kyekibiina ekyajjawo nga Museveni yafuga. NUP kyekibiina ekyajjawo nga abakiteekawo bakimanyi nti ebibiina byonna birina otambulira mu mateeka. Otegedde newankubadde baali bakimanyi nti dikiteeta yafuga era bakimanyi nti amateeka tegakola. Ne bateekawo ekibiina ekyo kibeereko ne we kituyisa. Era bwe twalinga twogera ku nsonga ya protestive vote twabagamba NUP teina jejja teina kyegenda kukola tegenda kujirako Museveni. Naye kiringa nga kimotoka ekiriko ne we kigenda okukutuusa then gwe wejjireko Museveni. Omukulembeze yayimiriranga president w'ekibiina NUP agambye bwati agenda wano nga Museveni ne bwagezaako musitopinga amenya mateeka kuba ekibiina kiri mu mateeka. Owulira omugaso gw'ekibiina? Bannayuganda okuzuukuka mu mawanga gonna n'okubeera awamu. Omukulembeze waffe yali yeeyambisa ekibiina kya NUP okubeerako ne we kikola ki ne we kimutuusa era okumuyamba okugatta abantu n'okugjawo ebyo bitribalism na biki. Yatambulanga ng'omukulembeze waaki wa NUP. Kaakati gwe essaawa zino otugamba nti NUP ereme kuddamu kubeera ki ezikire. Ekyo Museveni yasinga okyagala lwaki nti mu NUP mujja mumeruka buli kaseera abapya bameruka ate bamufuukira buzibu. Kaakati gwe essaawa zino otugambye nti anti kilegitimizinga gavumenti ya Museveni. Njagala ompulirize. Ekibuuzo ekyebuuzibwa legitimacy mumanyi kye kitegeeza? Bwe muba mumanyi kye kitegeeza mumanyi amakulu kige tufuna mu legitimacy. Abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni naye nebeerako emyaka nga 3 ng'eya Mugabe bwe yali. Mugabe baamugaana. Abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni
nga ya Traore taliiwo tafuga. Kakati ate ffe olutalo lwaffe lwa kugoba Museveni kumujjako. Oba okategedde. Ffe tulwana Museveni kugenda. Ako mukategeere. So si butamulegitimizinga kituufu omukulembeze ku mutendera gwe bw'asalawo n'agamba nti nze sigenda legitimizinga gavumenti ya Museveni ku mutendera gw'obukulembeze. Awo tukola ki? Eyebeera tiiki. Ako kaba katuufu nti agikozesa ng'ensonga okugenda mu bazungu balabisa nti oli mwe mumuwagira laba byakola. Teriyo muzungu agenda kujja kuyambe olw'okuba Museveni yazze natta abantu 10 mu ggwanga ewamuwanga Kivumbi mbu kati abazungu bagenda kukwata bajje bakuyambe. Wa engeri yokka abazungu gye basobola okuyamba ebizibu byo kubifuula bizibu byabwe birina okubanga nabyo bizibu byabwe nga bibakakatako. Yensonga lwaki omukulembeze agenda eyebweru okubalabisa nti oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe emmundu, oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe obuyambi. Kitegeeza adriving ebizibu byo okubigatta ku by'omuzungu n'omuzungu bifuuke ebizibu bye. Okategedde? Kaakati okuzira gwagamba mbu tuzire ani asinga ofuna mu kuzira? Ye Museveni. Nti olw'okuba saawa zino olina wootatuuse obuwanguzi tonnabufuna, kaakati saawa zino oli mu kwagala kukuba kimotoka kirina we kyakutuusa, ekyo kyo tulina okireka kizanye lolo zaakyo. Naffe ba revolutionalist tuzanye zaffe. Njagala mutegeere ebigambo bino nti Uganda esobola okukyuka nga bannayuganda musituse. Oyo bamuyita Kiseka Umaru. For the first time akoze video entuupe ya deep politics. Unless nga olina obuzibu ku bwongo obwo, omusajja akunnyonnyodde ekintu kino in a layman's understanding. Nagamba nti tewali kintu Museveni kyasinga kwagala mu nsi muno nga struggle y'Abannayuganda kuzikirira. Amazima ojja kikirizo ojja kigaana. Ekimu kubifuula struggle yaffe okubanga nchamufu ngerina vibe kye kibiina kya National Unity Platform. And there is no National Unity Platform without having members of parliament mu parliament. Okimanyi nti waliwo ekibiina kye bayita Jema kati kyazikira. Do you know why? Tebakyalina n'omubaka gwe balina omu mu parliament Asumani basaalirwa takyaliwo. Gwomanyi how many political parties eziri mu Uganda? There are so many. Naye tezisobola kwogerwako lwa nsonga a political party amaanyi gaayo bagapimira ku babaka boyina mu parliament. Kiseka Umaru singa mbadde nina mu kusente nandikuwaddeyo $10 banda alina ku sente mumpere Kiseka Umaru $10. Obuzibu Museveni bwasinga okusisinkana mu bannankyukakyuka kye kino. Kiseka Umaru ajja vaayo akola video agambe nti ng'akuba ababaka olw'okuba nti bakola omulimu gwe balina okukola mu parliament. Wabula waddeyo waka ne yeebaka oba afuna muzimu oba afuna bintu bimuloosa oba waliwo omuzimu ogumu oba mitemba amwambalira n'akomawo n'akola video nga ekyukira ddala ku byabadde ayogera. Right now Kiseka Umaru yayogera ebigambo ebyo. Kudos oli wakabi nnyo bro. Ensonga tewali muntu yannyonnyodde ensonga eno okuva we twatandika olutalo luno nga Kiseka waaginnyonnyodde. Era gwe omuntu akyalina okubuusabuusa lwaki ababaka ba parliament bali mu parliament oba lwaki balonze leader of opposition ng'owulidde ensonga ya Kiseka n'osigala ng'okyawoggana, wallahi tolitegeera emirembe n'emirembe. Amina. Singa National Unity Platform teyayina leader of opposition, tetuwandiwuliddeko parliament ya Bungereza nga yogera ku Joel Ssenyonyi. Mukikirize mukigaane ba MPs okubeera mu parliament kigatta kinene nnyo. Because right now for example ekibiina kya National Unity Platform okulwaninga okulabirira abaana b'abasibe okulabira abaana b'abafu, it needs funds. Are you sure nti ffe bannayuganda tusobola okukikwasaganya emyaka 5? Are you sure we can?
But because we have MPs in the parliament, there is a certain amount of money National Unity Platform gets. Yensonga lwaki olaba nti twasobola okufuna ekizimbe ekavule, twasobola ozimba ebizimbe ebyenjawulo because partly NUP eri mu parliament. Kiseka Umaru webale nnyo video gyokoze. Ogenda kuba musiru nnyo gw'anaasigala ng'okyakuba ababaka olw'okuba nti bali mu parliament. National Unity Platform oba Bobi Wine tagenda kuvaayo abagambe bino bigambo. No, ayina matters ez'amaanyi z'alina okwantolinga. Don't expect him kyagenda. Abasinga bagamba nti lwaki teyapostinze Joel Ssenyonyi ku XCA nti ate lwaki. Are you stupid and dumb? Kyogamba president ayina obudde obuddamu ebyo. Abamu batuse n'okugamba nti president yawambibwa. Nengamba are you stupid? Oli musiru atategeera. Kyoyagala okugamba nti president waffe munafu bwatyo nti baakedde ne bamuwamba. The man left the country, n'akola official statement, alese nga designating Lina Zedriga nga acting president. Acting president kitegeeza ki? Nti essaawa eyo yatudde mu ntebe ye. Yayina emirimu gy'agenzeeko egy'enjawulo. Wano ate akulaga nti ye talinga Museveni. Nti ne wabeera eri ng'alese Zedriga acting president ate yamusalirawo. There is what we call being an acting president. Zedriga kyaliko right now. N'obukulembeze bwa National Unity Platform butambula smoothly. Seka Umaru nkuwadde ebimuli byo. Yeno video gye wakasooka okukola eya deep politics eyaddala. Ezisigadde oba osobola genda ozisanguleko. Otandike new chapter. Okutandika okulabira ebintu ewala. Seka alabidde wala. Akategedde givuge. Bampita simple naye nga sinnaba kuva waneeno. Nyongera okujjukiza nti omwana oyo amannya ge ye Peter. Omwana oyo bambi yeetaaga okutwalibwa mu ggwanga lya India okulongoosebwa. Bazadde be amazima go tebalina ssente. Naye basaba bannayuganda okuba nga mubakwasizaako. Bambi tusevinga obulamu bw'omwana. Tomanya gye bujja yayinza okuba the next Umaru Seka ng'ayogera ku nsonga z'eggwanga. Yayinza okuba the next simple. Tomanya. So please bwe wenna alina obuyambi osobola okuba ku simu ya taata w'omwana ono eri 0740400943 oba ntuukirira ku simu yange eri 0701316476. Nja kusiima nnyo nga muwulidde ensonga eno. Mubeere bulungi, muwerawo.